بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. atenderezebwa Allah awaniridde entunuusi zaffe era nga yatulinako obuyinza obwenkomeredde. Ye mutonzi w'eggulu n'ensi. Byonna bye tulaba ebikyukakyuka mu nsi ntegeka ze Allah. Teri ali waggulu wa ntegeka za Allah. Ebiri mu bulamu bwo Allah. Byolaba ebiri mu nsi ebitambula Allah yekka. Tulina omwesigamira Allah n'okumusaba ennyo Allah okutuyambako okutuwewulirira obulamu buno obw'edduniya, kubanga gwe mutendera gwe tusookerako, ate okweŋŋanga obulamu obuddako obw'okusinkana Allah. Tumusaba Allah s'okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'ekyengero ekinene kyenkakasa nti kyayatiikirira ensi eno min masharikiha ila magharibiha, ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Haji agamba ki? min masharikiha ila magharibiha. Ekyengera kino eky'eddiini ey'obusiraamu kyatuuka ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Twongere kusaba Allah kitunywereze, kubanga abalabe baakyo abaagala okukitusuuza bangi, ate abamu nga bali mu ddiini ya busiraamu. Obasanga nga bavuddeyo mu myaka gyabwe emikulu nga bataddeko ne gaalubindi okukakasiza ddala nti battuludde tebakyasobola na kulaba, naye nga beŋŋanga abantu abagezaako okuzza abantu ku tawhidi, okukwawulira abantu eddiini n'ekitali ddiini, ne bavaayo nga bakambwe bazibu. Kati abalaba abatabaagaliza kyengera kino abamu bali mu ddiini kwe batudde, beebo boosanga abamu ekifaananyi eky'obwangu atudde ku muti ate gwatema, nga n'abalaba abamu bali bweru wa ddiini ya busiraamu. Abali ebweru w'eddiini ey'obusiraamu bangu nnyo okweŋŋanga n'okwewala, naye teriiyo mulabe muzibu nga mulabe ali munda. Teriiyo mulabe wa ddiini asinga buzibu ng'omulabe ali munda mu busiraamu. Oyo afaanaganako omusege ogwambadde eddiba ly'embuzi, aba muzibu. Bwe guba musege nga gwe guli mu mbuzi, kizibu nnyo embuzi okuwona omusege ogwo. N'olw'ensonga eyo tusabe nnyo Allah atutaasa abalabe ab'eddiini eno abaagala ogitusuuza. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Njagala kutandika n'ebigambo bya Ibnul Qayyim yabyogera mu kitabo kye ekiyitibwa Madariji Salikin. Yagaa nti fi dduniya thalathatu anhar idaamun lilmudhinibin. Ku dduniya kuno kuliko emigga esatu
egy'abantu bonna abagwa mu mazambi aboonoona. Emigga giri esatu. Aliba tasobodde kutukulira mu migga gino esatu alitukulizibwa mu mugga gwa jahannam ku akhira. Nziramu yagamba Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah fi kitabihi Madarij as-Salikin, yagamba nti ku duniya kuno kuliko emigga esatu egy'abantu aboonoona abagwa mu mazambi. Nze naawe tugwa mu mazambi. Emigga egyo nga kwe batukulira ne beetukuza ne banaaba, yagamba aliba tasobodde kutukulira mu migga egyo, Allah agenda mumutukuliza mu mugga gwa jahannam ku lunaku olwakhira. Migga ki egyo? Ogusookera ddala at-tawbatu an-nasuh. Omugga ogusookera ddala kwenenya okwa ddala. Baganda bange abasiraamu ne bannyinaze twenenye. Tulina amazambi, teriyo atasobya. Tawuba giteekeko era ogiwa obudde. Tawuba gifokasingeko nnyo buli kanaku. Tubu ila Allah, wenenye buli kiseera eri Allah. Almautu yaati bagtatan, okufa kujja kibwatukira. Olaba abaana bawala, abaana ab'obulenzi, abasajja abali eyo kubyeyo mu nsi yonna mu diaspora, mu kyondo ky'obuwalabu babazza wano makeesi. Abagenda okunoonya ssente zigase famire ne bataganyulwa. N'abali wano tufa, ebukeera ku makya ne babika. Naye kijja kuba kirungi nnyo okufa okutuukako nga weenenyeze. Mazambi agali wakati waffe ne Allah n'agali wakati waffe n'abantu. Twenenye nnyo eri Allah, ate twenenyeze eri abantu be tukosa. Ekituufu kiri nti tuli bakosi. N'okosa omuntu, n'ojojobya omuntu, n'omalako omuntu emirembe, n'atuuka n'okufa nga takwerabidde. Naye ng'ate ku nsi kw'oli nga tosobodde mwenenyeze. Hakki ye n'ogikwata n'omufuula omusirusiru asembayo. At-tawba an-nasuh. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Allah atugamba nti mwenenye olwenenye olwannamaddala. Bw'atugamba Allah okwenenya ategeeza abantu ffenna. Oba oli ggulu, ono muganda waffe ava eggulu, tebategeeza basiraamu ba mu sentro wano wokka. Oli ggulu weenenye, n'ow'eggulu afa, n'ow'eggulu Allah agenda mubala. Ogwo omugga gwe gukola ki? Omugga ogwokubiri, al-hasanatu al-mukaffira, okukola ebirungi ebisangulawo ebibi. Inna al-hasanat yudhhibuna as-sayyi'at, ebirungi bye tukola bisangulawo ebibi. Wa atbi'u as-sayyi'ata al-hasana tamuha, bw'okolanga ekibi n'okakasa nti kino kibi nkikoze mu magezi ag'amangu amampi, kigoberezengako ekirungi. Kigenda kikola ki? Amakulu tuyitirize ng'okola ebiki? Ebirungi. Bisangulewo ebiki? Ebibi. Naye omuntu n'awangaala nga tasaala, yasula mu kiraabu, yawuliriza musiki, yageya, yasala ebigambo, ebyo nno abikola mu lunaku omulundi ogwo nga byetooloolera ku muntu omu.
ne innal hasanati yudhhibuna sayyiati, muggwere mu mugga gw'okuyitiriza okukola ebirungi. La tahkiranna min almarufi shay'a, tonyomanga ekirungi kyonna weyitiriza okukola ebirungi. Allah ajja kukuyambako ebirungi ebyo bisangulewo ebiki ebibi. Omugga ogusembayo gwe yannyonnyola almasaib, gyemitawaana n'ebizibu Allah byatuleetera gye tuli, ebitusangulako ebiki ebibi. Naye ng'emisiiba egyo eminene okukusangulako ekibi ng'ogumiikiriza. Allah bwe lwaleeta omusiiba guzza eri Allah. Allah bwe lwaleeta omusiiba gumiikiriza. Allah bwe lwaleeta omusiiba beera ne rajja n'essuubi nti Allah ajja kunzijamu. Kad almasaib, emisiiba egitugwako, bakusibye tewetta, otuuseeko ekizibu teweesuula mu mmotoka, obwavu buzze ne bakusala ku mulimu tolinnya ku kizimbe kwekkata wansi. Almasaib, bulwadde buzze tonywa butwa. Emisiiba Allah gyetuleetera kutusangulako biki ebibi. Naye ate omukkiriza tagwesabira ti Allah ndeetera omusiiba gunsanguleko ebiki, guyinza obutakusangulako ate ne gukwongera kiki kukaafuwaza, ne gukugejjako ne guzitowa ne gukusuula mu ssabu, n'ogwevuma ne gukujja mu ddiini. Omukkiriza teyeesabira misiiba, naye Allah bw'akireeta beera mugumiikiriza. Egyo emigo emeka? 3. Tawuba, kuyitiriza kukola mirimu mirungi egisangulawo ebibi. Emisiiba egitutuukako okuba omugumiikiriza ku jjo, Allah akusangulako ebibi. Kabubeere bulwadde nga Allah abuleese, Allah abuleeta ne bukusangulako ekiki ekibi. N'olw'ensonga eyo faayida njagadde ntambule nayo. Olwaleero tugenda kutandikira nga tukyali ku nsonga eziyitibwamu obuzzi bw'emiki. Luli twakoma ku nsonga ki? Ayuha nnas, ayuha almustami'un, ayuha almushahidun, aina tawaqqafna almarra almaadiya. Twakoma tunnyonnyola nsonga yaki? Alkabaliya. Olwaleero njagala tutandikire ku nsonga ya 6, assababu al-i'lami. Assababu al-i'lami, communication. Communication yazaala atya obuzzi bw'emisango? Mani yaarifu, ani amanyi nti communication yaleeta obuzzi bw'emisango? Olwo kisuubiddeko nti communication, okuwuliziganya, emikutu gy'amawulire, TV, radio. Kati olwaleero abantu bali ku WhatsApp, kisobola okuvaamu obuzzi bw'emisango? Tuli fenna? Al-i'laamu al-yawm, olwaleero amawulire agayitirwamu communication, laysa naaqilan lilwaaqi'i faqati, tegatubuulira bubuulizi kiki ekyo ekiriwo, bal saani'un lahu, haythu na'ish fi asri tatawuri. Tuwangaalira mu mulembe ogujjudde enkulaakulana, wa ntishaari wasailu tawaasul. Communication, empuliziganya, social media aleese technology min jamii anhai alalam, mu nsi yonna, min khilali alhawatif aldhakiya,
Antu bayita ku masimu shabakati internet ne bayita ku internet nga bawuliziganya ku buzzi bw'emisango. Nga ki? Tuli ffenna Abasiraamu. Nashir madahiru lunf, okukuma mu bantu omuliro. Kiregeeza abantu bwe bakuma mu bantu omuliro ki ekiddirira? Kuzza misango. Olinga ayonona ebintu gwe bakwata nga bakwata, ajjudde obukyayi ng'akuba munne akatayimbwa, akuba munne ejjambiya, ateeka mu bantu amasasi. Kubanga almudaharat, okwekalakaasa kusobola okujjuza omuntu n'alabira ddala nga buli gw'asanga atali ku kyaliko mulabe, awedde emiki, awedde emirimu. Tuli ffenna fatawa takfir, fatawa eziyita ku mitimbagano attakfiriya ezirimu okukaafuwaza abantu. Fatawa takfir, fatawa ezikaafuwaza omuntu. Gundi mukafiri mumugjeeko ensingo, singo ye yenjedde agireeta ku lusiniya wajjana. Fatawa takfir. Abantu bayita mu mitimbagano ne bayisaako alfatawa alhaddama attakfiriya, okuyisa ruling ezikaafuwaza abantu. Abadde Sula ne bagamba nti oyo takyali Sulaiman, oyo Solomon, mumugjeeko salaamu, temusaalira mabega we. Mukafiri awedde emirimu. Ekyo kiyita kuki? Bisabab al-i'lami. Tuli ffenna Basiraamu. Empuliziganya. Kale ebyo byonna byonna ebikireeta kiki? Wa halati al-ibtizari, embeera yonna gye mulaba ey'obujeemu, abantu ne babajjuza ne babateekamu embeera eyo. Wassarikaatu al-elektroniya, assarikaati al-elektroniya. Sarikaati elektroniya kyeki? Cyber criminal. Cyber criminal kyeki mu Luganda? Obuzzi bw'emisango abantu be bakozesa nga bayita mu mitimbagano, nga olaba ababba bank bakozesa software. Olina agenda ku akawunti y'omuntu n'ajjako ki? N'ajjako ssente, n'agenda mu kitongole ng'ekyo ssente zonna n'aziggyako, naye nga talumbye na mmundu, wabula akozesa ki? Akozesa software internet. Ssente ne zeetoolako ng'oli awo otudde, olaba ziyiika ku ssimu zivaako. Kati obwo obubbi obukozesebwa ku internet. Abamu bagenda ku akawunti z'abazungu n'ajjako ssente ng'ayingira akozesa internet. Kye twagambye assababu al-i'lami, communication muri internet. Abantu nga bakozesa software ow'enjawulo, oli n'anyaga ekitongole kyonna n'akijjamu ssente. Ayinza n'okuba ali India naye nga abba Uganda nga tatawanye na kulinnya nnyonyi. Ebuyindi yennyini gy'atudde n'abba ssente ku kitongole kyonna n'akijjako ssente. Obubbi mwali mbuwuliddeko oba tembuwulirangako? Aho bwe buli, hadha mawjud. Assarikaat al-elektroniya, abantu okukozesa embeera ebba ssente kye bayita cyber criminal. Olina abba ssente ng'akozesa software, akozesa internet n'aziggyako ku ssimu y'omuntu oba ku akawunti oba mu bitongole n'aziggyako. Ntegerekese? Obwo bwonna buzzi bwa miki?
bwa misango. Abamu bamanyi nti abantu abasobola okukera ebyo fojale nti bateekwa kubeera ku nasawuka. Olwaleero omuntu akwata wano essimu nabba e Bungereza mu kitongole n'akuba ssente miliyoni ya $, mukanda kumulaba ng'agisaasaanya agaba kwatako obukadde 5 n'agaba, emikutu ne gimukwata ne baga nti omwana alina ssente oyo. Kumbe yazikola ki? Azijja ku akawunti n'atuuza ku akawunti ye. Mwalabako omwana eyanyumya emabega awo, nze emyezi giringa eno emabega, yali owa senior 3, eyabba ssente ku akawunti y'essomero, naye ng'ayingira ku akawunti y'essomero ne software n'ajjako ssente. Temwamulabako? Mwana omulenzi omuto, young boy, engeri gye yanyumya, engeri gye yabbako ssente. Kati ensonga sharia gyeyogerako wano, asarikaati elektroniya, enziba abantu nga bakozesa internet ne bazza emisango. Kaakati ate abo ku gavumenti ezirimu bamafiya, gavumenti nga zirina bamafiya, abo bwe babakwata tebabasiba, baba bagenda bayambako okwongera okukola ki? Okubabbira. Era oyo tebamusiba, bamwagalako ekintu ekyo maki bagezi. Okikola otya? Obba otya? Oyingiramu otya? Ogenda okulaba nga banyaze minisitule ya health eri Korea nga baginyazeeko obuwumbi 5 ne bagaleeta. Gavumenti ezirina bamafiya, era abo bwe babakwata babata mangu gye bamwagalako. Ate ogenda okulaba nga bamuwadde n'omulimu, babawa n'abakuumi, bamuwa n'omulimu mu bwangu. Ogenda omulaba ali eyo mu UCC nga bamutongoza ssebo, bwasobola otunuulira buli netiwaaka weekola ki weri. Ntegerekese? Akati obwo obubbi buyitamu obuzzi bw'emisango. Bitegerekese? Kale kye bayise asarikaat elektroniya, kye tuyise tutya mu luzungu baganda bange? Kambaveeko. Obubbi obuyita mu kozesa emitimbagano. Abamu babba bazungu n'amubba ssente ku akawunti n'atuukako nga tezikola ki? Ka teziriko. Olina ogamba yazibbako atya, yakola atya, nga obwo obubbi naddala abantu olwaleero abalina intaneti babukozesa. Oza mutera okulaba abantu abayingira mu mikutu gy'abantu ne bakikola batya abo? Naga nti omukutu bagukoze ki? Baguhakinze, bagututte. Bakuhakingako essimu nga tolina access ku nnamba yo, olina atandika okukola ki? Okubba abantu. Ayinza obaga nti nze ssula ndi wano, ndi Mulago, nfunye akabenje, neetaaga obuki? Obuyambi. Ne basindika ssente nga bamanyi boogera na ssula, naye ng'omukutu gwe baguhakinze oba ennamba, olina afuna ssente. Obunna obubbi buzzi bwa misango, tebukkirizibwa. Atawasul ma'al mujrimiin, atawasul ma'al mujrimiin, okucommunicatinga n'abazzi b'emisango. Atawasul ma'al mujrimiin, abantu okubeera nga bazza emisango bayita mu kubeera nga bawuliziganya n'abazzi b'emisango. Banange teriyo kyakabenje kigenda kwonoona nga kutambula n'abantu bazzi ba misango oba kubalinaana, betuyinza okuyita ba fake people, abantu nga bakyamu. Kyobalaba osoma hadisi ya Abi Musa al-Ash'ari, yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mathalu ljalisu assalih waljalisi assui kahamili lmiski. Ekifaananyi ky'omuntu awangaala n'abantu abalongoofu n'atuula nabo nga bayogera nabo, n'ekifaananyi ky'omuntu atambula n'abantu abakyamu kifaanaganako ng'omuntu alina akawoowo. bw'obeera n'akawoowo ng'olinaanya alina akawoowo, ki ky'obeera? Ofuuka ki? Naawe owunya akawoowo. Muntu ng'alina obuwoowo, oba otudde mu mmotoka ye mulimu obuwoowo, oba otudde mu dduuka eriwo buki, naawe ovaawo ng'okola ki? Kati kye kifaananyi ky'omuntu abeera n'abantu abaki? Abakyamu. Tosobola kuba n'abantu bakyamu n'otabeera mukyamu. Kyava yagamba nabbi mu hadisi eya Abi Musa al-Ash'ari, mathalu ljalisi assalih, mwewale nnyo okuwangala n'abantu ba fake people. Avoid speaking with fake ki? Oba n'okutuula nabo bantu nga mukyamu. Kakati wano kye bategeeza attawasulu ma'al mujirimin, omuntu okubeera nga communication ze ziri n'abantu abakyamu. Beewale. Abakyamu batambula batya? Olwaleero omuntu asobola okusuula mu buzzi bw'emisango na communication. Mulaba abantu batujjira ku masimu ag'enjawulo n'agamba seeka tommanyi, nange sikumanyi, naye mpeerezaayo omutwalo, ndi bubi. Kumbe muntu muki? N'omuweereza omutwalo. Wallahi we banoonyereza eyatta omuntu ng'olina okukiyingiramu kitya? Anti kasita bakwata enamba ye eyakolako naye ki? Communication. Wamuweerezaako ku ssente nga bakukwata, omuweereza zaaki? Simumanyi, namuyamba buyambi. Okuyamba kirungi, naye tuyambe abantu abatagenda tusuula mu buki. Tuyambe abantu be tumanyi, tuyambe abantu be tulabye. Naye tommanyi, sikumanyi, badde nsaba omperezeeyo emitwalo 2 bambi. Ajjira mu mbeera ya bulumi, imaani n'erinnya, n'omusindikira emitwalo 2. Kumba oteeka ku nnamba ey'omuzzi w'emisango, kumba otadde ku nnamba enkyamu. Bagenda okuyigga eyatta ku muntu basangamu ennamba wasindika ku ki? Ku ssente. Okukima wano ne 99. Adamu tolina w'osobola kugaanira, ate Mungu yatukola we bakukima wano ne 99. Abasiraamu abaliwo ng'abamu banyeenya emitwe. Siraamu bazibu, bulijjo omusiraamu mubbi, wamma kwe kumulaba nga tava mu ddalasa, ka buli kiseera abeera simaati. Kumbe muki? Z'abasiraamu bavuddeko, ng'ateekawo statement n'okuwaako obujulizi bw'atakola ki? Bw'atamanyi. Bulijjo nayo tulaba seeko oyo bw'atyo, wamma bwe butagwanga ddalasa. Kumbe alina byakola ki? 99 n'ekyama ne weba ekimye kiguli. Wamma obutava ku bwaziinyi ng'alina byakola ki? Ng'omusiraamu yakitaddewo dda. So sharia kyeva etugamba nti it is a must to avoid speaking with fake people or sitting with them. Abantu abakyamu tosobola kumutegeera wabula bayita mu communication. Kyebagambye attawasul ma'al mujirimin. Kale bamala okukukwata nga bagamba nti wa communicatinga naye, ojjukira olunaku bwe ruti lwe wasindika ssente. Wali osindikira ani? Nange wallahi simumanyi. Nti gw'otamanyi oweereza wa kisente, era nga bakubuuza ssente ezo zaali zigenda kukola mulimu ki? Oba ntegerekese.
nalinako omusiraamu yanneesibako nga simulabangako kunneesibako nno okw'emyezi anga seeka obukadde 3,600 gadde njagala kuwa ennamba obuteekeko bulina we bulaga. Kano imagine bulina ebukola ki naye toteeka ku nnamba eno, njagala kusindikira ennamba ku oba obuteeka bulina we bulaga. Simulabangako, simumanyi. Bwakuyamba seeka nkimanyi okisobola okunneesibako okw'emirundi egiwera paka lwe namubulookinga. Kyebatugambye attawassul ma al mujrimiin, sobola okuwuliziganya n'abantu abazzi b'emiki nekikukola ki nekikuyigira. Kati abasiraamu bangi basuula nnyo bannaabwe mu katego ako, tugenda okulaba gundi bamukutte bamuteebereza, akolagana n'abayeekera, ayamba abayeekera, naye nga bambi toli muyambi waabo, wabula oli yakusuula mu buki mu buzibu. N'olw'ensonga eyo nkubiriza abasiraamu muleme kusuula bannammwe mu buzzi bwa misango bwe bataliimu, nga muyita mu mutima ogwo ogw'okubajjuza okuyamba. Muntu takumanyi omusaba otya ssente gw'otalabangako n'ogamba mpeereza ku simu yange eno eri etamanya bwe gati, kuba oteeka tondabangako naye nange sikumanyi naye bambi nkulaba osobola okunnyamba. At least mugambe jangu wano ndi kwalidina onsange, ozimuweeki mu kashi mukono kuki agende nga tokozeseza simu. Ojja kukozesa essimu banoonya eyatta ku muntu nga wasindikako ssente, ogenda kivaamu oti? Bagenda okuluka keesi banoonyereza, ate kasita bagwa ku linnya ly'omusiraamu abaga ajja tutuuse. Abajja wano bakukuba engwala, bakukuba ekiti, bw'oba oli mutiitizi wa mangu nsonyiwe nga batwala. Ogenda okuva emyaka giyiseewo egikola ki okunoonyereza ekituufu nti mu butuufu tewaliimu, nga muwala wa bagenda mugaba, agenda kufumbirwa, nga bakusiba n'omukyala ajja mu kadinisa aga musiraamu, nta nkimya ettalaka nga weeyongera ebiwundu. Siraamu kyeyansuula mu buzibu bwe, wallahi olayira nga abamu bagamba alimba yo musiraamu mubbi, waliwo ayogera nga tomubbanga nakunaga oyo musiraamu mubbi. Olowooza abasajja bayinza okukwata nga tuli mubbi nga wabeerawo n'abajja okuwaako obuki nga baga nti obujulizi bwe tujja okuwa mu kooti twagala tujje nga batusibye akaki akakookolo nga tatukola ki tatulaba, ng'oli ajja ayimirira ng'aga wallahi mubbi, ate ng'ayogera n'amaloboozi bagakyusizza. Olwo bo baagala okunyweza kye bayita ki fayiro enywere egende mu maaso. Tujja kuwa obujulizi naye tetwagala kutulaba, tujja kujja nga batusibye mu maaso nga n'amaloboozi bagakoze eki bagakyusiza, ng'omuntu ayimirira mu kooti ng'akuwaako obujulizi nga we watemula naye nga bwe mwali mu ddiiru nga bakuba gwe emiggo, nga bakusiba amayinja g'otasobola kusitula, bakwokya paasi buli wamu we baagala. Ojja kwogera naye oyogera biki? Ntegerekese. Kale kyetugambye attawaasul maa al mujrimiin, twogedde ku buzzi bw'emisango obuyita ku intaneti, abantu nga babba ssente z'abantu nga bakozesa software. Obwo obubbi weebuli mu mabanka, olinaga babbye ssente mu banka naye nga si bakozi nti bagibbi, oli yayingidde n'azijja ku akawunti nga bakozesa software ya intaneti. Ntegerekese. Eyo bwonna obubbi weebuli
Nitugamba ekirala atawasul ma al mujrimin, okuwuliziganya n'abazzi b'emiki, n'abazzi b'emisango. Kasita owuliziganya nabo, waliwo munnaffe omu bamukwata mu bintu bwe bityo naye nga bamuvunaana ekintu eki. Tugenza omujjayo mweyimirira nga bavuga nti yakolagana n'abazzi b'emisango. Ne bamubuuza oba tuli muzzi wa misango, bano wamanya otya? Nti bafa, bano bamusse, bano bamukubye amasasi. Abantu abali mu ddwaniro, wategeera otya omujaasi gwe basse nga naffe intelligence yaffe tennakola ki? Naye nga bamuweereza abazzi b'emisango, ono tumukubye, ono alina ebiwundu, ono essaawa yonna afa, nga bamusindikira communication. Ekyo kyokka kye kyamukola ki? Nga balina kusima. Kituge ensonga eyo mugyetegereze, yakabenje nnyo mu society yaffe eno, naddala mwe tuli, ekiseera kye tulimu nga tokyasobola kwawula muntu mutuufu na mukyamu. Ekituufu tuli mu mulembe nga kizibu nnyo okwawula omutuufu n'omukyamu, kubanga n'abakyamu balabikira mu bifaananyi by'abatuufu. Bambalanga bwe nnyambadde enkofiira, bamanyi n'Oluwalabu n'okusoma aya, era basobola okubeera n'emikutu egibakwata buli kaseera. Naye nga kizibu nnyo okwawula obutuufu bwe n'obuki bwe mulembe mwe tuli, obunnanfuusi. Nga kizibu nnyo okwawula nti ono mutuufu, ono mukyamu, kubanga abakyamu balabikira mu kifaananyi ky'abatuufu. Tulina okubeera nga tuli alaati. Oli bw'atakujjuza nnyo imaani, ntegerekese. Kale tawasul ma al mujrimin wa irtibatu bishabakati ijramiya wa irhabiya wa harakati munharifa, okukolagana ne gurupu ezirimu abantu abaki, ababi. Kulluha tusahim fi intishari aljaraim bimukhtalafi alanawin walmustawayat. Byonna ebyo byonna bye njogera bivaamu okusaasaana kw'obuzzi bw'emisango mu society okusinziira ku levels ezaki, kubanga obuzzi bw'emisango bulina level kwe butambulira. Kati omuntu abbisa internet, abbira ku internet akozesa software obubbu bwe bwanjawulo k'oyo akutte ejjambiya n'ensuuluulu, kubanga ow'ennyondo ayinza okulemererwa n'okukwatibwamu ekisa n'agamba naye ngimukube mu feesi, luusi n'agamba naye alina abaana, yakawasa kamutuge butuzi. Awo abanga agamba nti muyamba mukuba ennyondo eyinza omumwiso bwe, ate n'agenda ku kitanda n'apookya n'obuki, kantuge mutuge. Kakati ono wa intaneti ate erevo y'essi eyo, yakubba tafaayo, agira bugizi ati agenda okulaba nga zijja. Ebyokulabirako bingi basiraamu mu society. Mbawadde omwana yali wa senior 3, yanyumya story engeri gye yayingiramu ku mikutu gy'essomero, nabba ki, n'akolagana ne headmaster ne basokoola ssente ku accounts z'abaki, z'abantu nga ssente zigendako bugenzi, $400,000, $500,000, $700,000. Kivola amage nti ensi ezirimu bamafiya abo tebabasiba, babawa buyimirimu ne babakuza ne babeera eyo munda ne basobola okukola. Ntegerekese. ولذلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى البرامج المعدة من قبل الغرب. naddala abavubuka abaffe mwewale nnyo program abantu ze bakoppe nnyo mu bakyeruppe. Osanga omwana ng'alaba firimu eyigiriza obuki, obubbi, babba batya, oyingirako otya ku akawunti, bakibanda bakozesa magezi ki, tekiniki ezo ng'omwana ze firimu zakola ki, zalaba. Kaakati shariya etugamba etya? Attajannub min albaramij almuadda min qibal algarb,
bazungu bateekako program nga ziyigiriza mwana kunyaga. Anyaga atya? Oyina alaba firimu banyaga batya? Kivula obusiraamu tuyigiriza nnyo omuntu bw'aba n'abaana ali murakaba. Abaana okubarakaba, biki bye balaba mu ruumu mwe basula, biki bye balaba mu kisenge, basoma ki, basoma butabo ki? Usanga omwana ng'asoma katabo ka babbi, ng'obubbi obwaliwo mu 1854 omwana ke katabo kaaliko, alina okukasoma akagguse alabe, ate ng'oluvannyuma lw'okukasoma alina okuggusa puroguramu eyo. Baakola batya? Babba butya? Kati n'agattako obubbi obuliwo obupya. Muntu n'akubba. Bw'olaba osanga busanzi mwana muwala ayogeranga ekyuma ekya Airtel, n'okakasiza ddala nti bankubidde kuva mu ki? Mu Airtel. Ng'ayogerera ddala nga olaba gundi zaabwe ezoogera, naye ng'atudde mu luumu ye. Customer, how can I help you? N'atandika okukuyamba ng'olabira ddala oli mu kampuni munda, naye ng'atudde Seguku mu luumu ya 10,000 gyapangisa. N'ofundikira oluusi ng'omuwadde n'egundiyo pin code asobole okuteeka simanyi ku 5 gig ki network esembayo buki obukugu. Kumba anoonya kukola ki? Sente zonna n'azikuggyako. Obubbi obwo ate ababbi asooka kukwata bwongo. Pozi olinako sente mekoko? Kyambadeko n'emitwalo 3. Ayogera amazima, saa 3 nze nziraba, saa 3 saa 3 ge galiko ya 9:5 na basi nakutandika kuba ategeera nti ono gwendiko obwongo maze bukola ki? Kale tulina okwewala baramij al-muadda min kibar al-gharb allati tumahidu liljarima. Adala programu ezo eziyigiriza obuzzi bw'emisango. Toleka abaana bo kulaba firimu ziyigiriza buzzi bwa misango, kunyaga, firimu z'abakibanda. Afundikira mu butuufu atandikira ku ggwe kennyini. Ali awaki? Alaba ekisenge kya mami bakisiiba, ekisenge kya ddadi bakisiiba, ng'omwana asobola okubba nga kitaawe ng'ajjako ssente nga tomanyi. Osiba miliyoni ng'agenda ajjako 18, 12. Ntegerekese. Kakale ate ffe abasiraamu tubbiriivingira nnyo mu majinni. Serenge ezo zisanze teziwera n'ogaagalika shayatini, majinni ge ganziba. Kumbe mwana ali mu maka, abba bazadde be, abba kitaawe. Ntegerekese. Obwo bubbi abantu bangi babba, ng'ate babba baabo. Mwana nabba kitaawe ng'omukyala abba bba. Omukyala yennyini yali mu kubba bba, akyusakyusa buli kiseera pini. Sajja yagaba omukyala abba ssente, abba oteeka miliyoni ajjako 5, oteera ajjako 4, ajjako 1,000, takulekera. N'atuuka n'okuyingira ku mobile money nako ng'abbako. Yagamba bwe nkitegerera nti si yanziba kubanga ewaabwe baafiirwa. Awo sente zikyabula, lwe yagendako ewaabwe nga sente zikyabula. Lwe yakomawo n'antandika buto. N'amutandika buto atya. Yamusanga yakyusa pini. Kati mu kukikiita n'ennyo ekiro akyuse pini, omukyala ayingire ku akawunti, simu ne bagiblokinga. Kati ku makya omwami agenda ozuuka ng'essimu eri blocked. Akubira mu kasitoma gundi nti simu bagiblocked, mwataddemu gundi ezitakola ki? Kumbe maadamu ono ayebase mu bikuntu eyabadde akikintana. Obwo bubbi bwa kika kyovu. Okubba taata w'abaana muzibe ye yekika ekyawaggulu. At least musabe akumme otegeere nti gwe nafumbirwa takola ki? Tagaba.
omuyiye munjiye endala mmere bagyongeza bwoti amanda gali waggulu naye awo okuyingira simu ne bagisiba nga gwobadde ogiyingiramu. That is too much. Kale inna wasailu lilam communication olwaleero min abraz alkanawati al asasiya zizimu ku mikutu egiri asasiya ziri sensitive wal asbab allati tuaddi ila intishali aljaraim okusaasanya obuzzi bw'emisango. Communication bantu babbirako ebintu bingi nga bayita mu mpuliziganya ez'enjawulo. Wadhalika liannaha qadaa maftuhu lijamii al ajyal kubanga communication olwaleero ali open eri buli muntu yenna n'abatasoma tumukozesa. Sanga omuntu nga teyasoma kiri awo nti si mukugu nti simanyi yasoma ICT muziyita mutya ICT nga linga mukugu mu kuyingira mu kubba ebintu bwe biti. Nsonga endala asababu lkanuni amateeka amaki amateeka inna alkanunu fi kulli balada amateeka mu buli nsi yonna au mujitama oba mu society huwa assas fi tandimu alhayat ge gateekateeka obulamu bw'abantu. Amateeka bwe gatabeera mu pipeline gayitamu obuzibu iki. Ensi etalina mateeka abantu bakola kye baagala. Ensi etalina mateeka malambulukufu kyobulaba sente z'abantu bazibba ezaalikoze kino ne zibbibwa kuba tewali maki kubanga tewali mateeka. Kati amateeka bwe gabula mu nsi tolina ky'osobola kusuubira wabula obuzibu bw'emisango kubanga tewali mateeka malambike. Ntegerekese akati amateeka gabakubaawo nga ddala malambike ddala mu nsi nga muganda waffe ono gwe bakataani ow'ebutambalani Muwanga Kivumbi ne bamuta ng'ali ku bbeiro ate ne bakola ki mukwata. Amateeka gagamba ki agafuga ensi omuntu gwe batadde gwe bakata wennyini. Ebyo nno tubadde tubiraajana ne baganda baffe abasiraamu be bakwata emabega eri nga bakwata abasiraamu ne babata ne babayoolerawo wennyini kuki ku kooti ku lujja lwa kooti. Abasiraamu ne banenya n'abaana ne bagamba abo batujju abasiraamu bwe batyo. Kati olaba kiri mu bantu abatali bawalimu. Kitegeeza kino kye bayita ekiri akola ki kiri atabaala. Bw'olabanga ensonga ng'ekoleddwa mu ggwanga leka kugizza ku muntu sabira busabizi ggwanga kutereera. So sigawe bati abatabliiki naye bwe byalabikiranga nnyo mu baseeka mu bawalimu mu basiraamu ng'abantu bamanyi byabasiraamu naye olwaleero buli omu byakola ki byakaaba. Kati alkanuni asababu alkanuni ensonga y'obuzzi bw'amaki bw'amateeka. Ensi erina okubeeramu amaki amateeka okulaba nti abantu bagagoberera buki. لأن التصيع الجيل لا يهاب القانون ويؤمن من دون ردع أو خوف. kubanga obuzzi bw'amateeka buli obutabaawo abantu babeera mu kutya kubanga tebalina mateeka gabakola ki gabafuga. Omuntu okukuta ate ne bakwatira mu lujja lwaki lw'ekkooti kwennyini nga n'omulamuzi akyali mu ntebe ye akutadde. Kitegeeza wateeka okubaawo obuzibu. Nsonga eddirira essembayo asababu alfikiri. Asababu alfikiri. Fikiri kyeki ye muntu okuyingizaamu endowooza. Kuyingizaamu ki endowooza ye ideology ye. Inna hunaka asbabun fikiriya muhimma. Waliwo endowooza abantu ze babateekamu nga za kabenje kad tusahimu fi intishari aljaraim nga zibayambako kusaasaanya bwonoonefu na buzzi bwa miki. Wadhalika hina la tafhamu au takra. Naddala omuntu nga bamuyingizaamu entegeera oba n'asoma entegeera enkyamu naddala entegeera enkyamu gye twategeera obubi mafuhumu lhurriya gye tuyita ki
freedom. Abantu entegeera ya freedom twagitegeera bubi. Kye bayita freedom twakitegeera bubi. Kubanga abamu bategeeza nti freedom ekkiriza omuntu okukola buli kyakola ki. Ekituufu si kyekyo. Freedom tetegeeza muntu kukola kyayagala. Freedom erina okubeera kye bayita hurriya muqayyada, ng'ekigisiba shar'iyya, ng'emateeka gaki. Kubanga bw'ogamba nti omuntu alina eddembe ly'obwebange nga talina huduudu nsalosalo, kiba kitegeeza omuwadde eddembe ery'okulumbagana buli gwakoze ki, buli gwasanze. Kati abantu mafuhumul hurriya kye bayita eddembe ly'obwebange abantu tebakitegeera bulungi. Tuli fenna kakiringa kino kye tukozesa mu byobufuzi bakiyita bati democracy. Democracy nakyo twakitegeera bulala. Democracy ekitegeeza ki? Kye tutegeera tukitegeera muki? Eddembe ly'abantu okukola ki? Naye ani alirina eri? Nga n'ensi ogamba nti eddembe ly'okwesalirawo omuntu akola kyayagala, nga n'ebitaala weebiri ku makubo biga nti ready stop, yimirira. Waliwo amateeka agakufuga kati you can stop. Ate gwe n'ogamba nti abantu balina eddembe ly'okukola ki? Kitegeeza abantu eddembe babeera nalyo naye nga shariya yeri controlling. Tolumbagana munno wala ta'tadu inna allaha la yuhibbu al-mu'tadin. Tolumbagana kya munno, Allah tayagala baki balumbaganyi. Tovuma munno. Sibabul muslimu fusuq, okuvuma omusiraamu bwononefu. Wa kitaaluhu kufuru, ate okumulwanyisa buki bukafiri. Kati bw'ogamba nti olina eddembe okkirizibwa omuvuma, nina eddembe lyawe, freedom of speech, n'ovuma gw'oyagadde n'owemula. Kaifa hadha? Abo abategeera eddembe obubi bw'obasanga era nga balikozesa bubi, n'atuuka n'okwegatta n'omukyala mu lujjudde ku street ng'abantu bakola ki? Baga balina eddembe lyabwe okunyumya akaboozi nga bebaagala. Era nga gwe bw'obagambako gwe mukyamu, ddembe lyabwe. Kati freedom abantu bagitegeera bubi. Kiringa omuzadde mu fi Oroba, Sheikh waffe Dr. Turaifi yamutusomesa mu kibiina nga tusoma. Dr. Turaifi yatunyumiza ekyafaayo kye yalaba ng'agenza okukola ddaawa mu Europe. Abantu kye bategeera kye bayita eddembe. Muzadde kusanga mwana we akyali myaka emito, myaka 13 ne boyfriend n'akyama awaka, omuzadde n'asanga omuwala ne boyfriend, naga balina eddembe lyabwe. They have freedom. Ne boyfriend n'aguma kubanga omuzadde akikoze eki? Akitedde. Omulundi ogwaddako yabasanga mu ddiiro, boyfriend ne girlfriend mu maka ge. Era n'agamba nti they have freedom, they are rights. Balina eddembe. N'abaleka. Ogwokusatu yabasanga beekiisinga, muzadde, they have rights, n'akita. Ogwokuna yabasanga beegatta, era yagamba freedom. Kakati ekyamunyiiza kyeki? Ye mulenzi okumala okwegatta n'akozesa kateni z'omu nnyumba okwetukuza, yaga bogus. Ekyo kyokka kye kyamunakuwaza. Mutegeera kye bayita eddembe lyonoonya abantu. Mulaba abantu bwe bategeera. Kati omuntu ebyo ng'abikoppa mu bazungu ng'abireeta ne maka ng'aliyita eddembe ly'abaki? Eyo kisswa nagiwulira n'amatu gange nga Sheikh agitunyomeza yagiraba. Kateni zaamuluma okuzikyafuwaza okusinga muwala we. Eyo yonna process nga gwenzize njogera. Kati kyebantu kye bategeera eddembe kye bayita freedom, hurriya. Abantu balina rights zaabwe. Okuwemula, abantu bali ku TikTok bawemula, bakubawo egagambo. Oli n'anyuma n'okunywera. Kakati mpulidde omusajja leero badde
mbadde njiragira n'agamba omulimu gwakola babapangisa oba nkyogere nga bwakyogedde naye kiyinza obutanyuma ngeri gyendi mu kitiibwa kino ekyo kyemwampa naye kangezeeko kisabika buli omu ajja kitegeera. Agambye bapangisibwa okukola obukyafu ku maduuka, omuntu okuteekawo obukyafu makulu obeera ne bizinensi ne muno n'akola edduuka erikulinaanye ng'olaba akuzoganya mu bizinensi akali n'opangisa omuvubuka najja n'ateekawo omuwumbo buli kanaku ku dduuka lye oba ntegerekeka nga bo gwe mulimu gwabwe. 3 very good okalabye 3 kwe guli amutamye buli kiseera osangawo omuwumbo noga eddogo kivaawo ng'okola ki ng'osengukawo naye ng'oli gwe mulimu gwe 3 nga yakuteerawo ng'asala byayi nga mwakalabye ndowooza ndowooza muwulire ne woba oyagadde akuteera ew'abazadde bo akeera ku makya n'akibakola buli kiseera ne beetamwa. Kimutunulira abantu kyekhe wetutuuse alina pakeji ya 5,000 ndowooza byendabye mubirabye naye nga muntu mukulu kakati nga sheekhe otunulira omwana wo bagamba balina freedom ng'anyumya ebyo nti gwe mulimu gwakola n'afunamu ssente gwakukeera kukugirira bantu ku maduuka. Bana yani antega nagisi bantu bandoga nga wosengukawo atuuse n'okugamba nti omukyala bbaawe yali agenda kuwasa omukyala omukulu n'amugula agenda agira eri gye bagenda okuwasa yapangisa ttiimu oba balya biki akati mafuhumu lhurriya abantu entegeera ya freedom gye bayita rights bagitegeera buki bagitegeera bulala eyiseemu obuzibu emisango entegeera enkyamu almafuhumu lkhati misunderstanding ey'okukozesa ekigambo rights and freedom. Omukyala n'abeera okwo ng'awemula n'anyumya ebizibu bye yafuna mu kunyumya akaboozi n'omusajja nga mukalu bazadde be baafa alina bannyina oba alina abaana omusajja n'anyumya engeri omusajja gye yamukozesaamu ekiro nga talinaamu na nsonyi. Oli n'agamba ntunda obwereere katolaba nga tuli ku mitimbagano gino egyaffe mu abakwata live osangako omuntu ng'ataddeko comment n'agamba ntunda ebitundu by'ekyama ku darusa y'eddiini nateekako n'enamba y'essimu subhanallah ku gundi ey'eddiini ng'eno bw'ogiraba mutunuulire abantu mu bye muyita rights z'abantu bye muyita nti abantu balina freedom laba weetutuusizza mu boononefu najja ku live ng'eno ya ddiini n'abawemula ayagala ebitundu by'ekyama bweti simanyi dakiika 3 sente bweziti essaawa bweziti okuntwala waka. Mafuhumu lhurriya erina okubeera nga mukayyada bidawabiti shar'iyya ye message yange kye bayita eddembe rights zirina okubeera nga zirina amateeka agazifuga aga shariya. Ayo egamba eti mutunuulire mu kye muyita eddembe teriyo omuntu alina freedom of speech. Allah yagamba nti ma yalfidh min qawlin illa ladayhi raqibun atid, teriyo ayatula kigambo n'akifulumya kujjako ng'aliko bamalayika 2 abakiwandiika ne bakirondoola. Liraba abantu be boogera ntunda kino ayagala okwegatta oyagala misano oyagala ku makya oyagala mu ttuntu abantu boogera bakalu ekibaleetedde okwonoona okwo kiki kye muyita freedom.
kyemuyina rights. Abantu balina rights zaabwe. They have their rights. Balina freedom of speech. Teri alina freedom of speech. Okumanya tetulina freedom of speech. Ne muwaaki n'ekiriwo mu mbeera eza bulijjo tekiriwo. Kakati geza ovuma abakulu olabe batakuyole. Naye ate wa Allah bye twogera ebibi ebityobola abantu, ebityobola eddembe ly'omuntu, ebikkakkanya omuntu, Allah atuleke bulesi. Olaba abakulu tosobola kubalinnyirira bwotyo ne batakukima. Bagaawe tumututte. Agenze mu basement. Akali nga gwe weewaanira, abantu balina rights zaabwe, balina freedom. Freedom erina okubeera nga egobererwa amateeka ga sharia ge gagikola ki? Ge gagikontrolinga. Tokosa munno, tomunakuwaza, totyobola kitiibwa kye, towemula, toyogera bintu bya mu kisenge ate kubiza mu public. Naye kati oyo akola emiwumbo n'akinyumya nga ddala taata w'omwana alaba omulimu omwana gwakola. Kukeera kugira ku maduuka g'abantu. So ekyo kye ŋŋambye nti mu bimu ebireese ebyo asababu alfikiri, abantu tuyingizaamu eki, endowooza eki enkyamu, n'ogigula n'olaba nga alina freedom, n'etuyingiza wabi, empisa zaffe ne zoonooneka, watamarrud ala alqiyam watabriru shahwat, ne tuva ku bubumbu abantu ne bayingira mu bintu ebyo ebyekisirusiru, bantu kusuubira nti balina freedom era balina rights zaabwe. N'olwensonga eyo bainama alhurriya alhaqiqa hiya hurriyatu mundabita bilhaq, kye bayita rights entuufu oba freedom erina okubeera nga ekontrolingibwa amateeka gabuki gabusiraamu. Tolumbagana muntu, towemula, tovuma, totyobola kitiibwa ky'abantu. Era ensi eziwadde abantu freedom ezo simanye eddembe ly'obwebange, freedom of speech. Akati wano ate abantu era ngenda olwo nekyendaba era nakyo mu busiraamu abakiida balina okukitunuulira ennyo. Linaagamba nti twebaza okutuwa eddembe ly'okusinza Allah, nga beebaza muntu. Omuntu si yatuwa eddembe ly'okusinza Allah, Allah ye yatuwa eddembe ly'okumusinza, so si muntu. Niye oli agenda okulaba nga awa speech yeebaza kitonde kuba wa ddembe lya kusinza Allah. Ekyo kikontanira ddala n'akiida. Agaba eddembe yatuwa al-hurriya al-ubudiyya ery'okumusinza yani ya Allah, so si muntu. Kubanga ne waba tuganye okusinza tasobola kutulemesa. At least tusinzizaawa ewaka mu nyumba. Niye omuntu neyeebaza raga tukwebaza tuwa eddembe ly'okusinza. Buli muntu alina eddembe ly'okusinza nga bw'ayagala Allah. Ky'abantu mukibasomese. Tubeera oluusi mu ddalasa ennene, oli n'afulumya statement ng'eyo ekontana n'enzikiriza. Allah yatuwa, ye yatulagira. Kuba gwe ne wootugaana at least tumusinzizaawa. Tolaba nabbi oyo yalemesebwa, yasinzizaawa, yagendanga mu mpuku, yalina daawatu sirriya, kukoowola okw'ekiki, okw'ekyamu, naye ng'amanyi Allah yamukoze eki, bulegedde. Yali badde asooka kusaba abakuraishi bamukkirize abantu basinze. So tulina okwegendereza naddala eddembe, tulina okulitegeera eddembe kyeki. Kale ebyo byonna byonna ndowooza mbimazeeyo ebisinga obungi. Omulundi ogujja tujja kutunuulira entegeka y'obusiraamu ku makomera, na lwaki omuntu wasibibwa, migaso ki egiri mu kumusiba, ate ebizibu ki ebiri mu kusiba. Tumalirize omusomo guno gwe tuzze tutolontoka nakwo amateeka agafuga ki abasibe n'obusibe biidhinillah. Nsaba Allah nyini buyinza atukuŋŋaanyize mu kifo kino, atukuŋŋaanye mu janaayi Firdaus, atumalire obweteevu bwaffe ku duniya ne ku akhira, atuwe okulongoosa olubeerera, atujjulule ng'atusiimye, atuwe okumutegeera n'okumumanya n'okumugulumiza. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
abeggulu obatulabira ono nno banga avudde eggulu gulu. Allahu akbar.